الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nanyini buyinza era nanyini matenda amajjuvu agatali mu bukendeevu bwonna ya Allah subhanahu wa ta'ala oyo atenderezebwa olw'okuteekateeka n'olw'okukutonda gwe munnanga mpuliriza nange ng'ensonga yatutondesa kubeera nga tumusinza. Ow'ekitiibwa tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala asaasire omwagala waffe omusomesa waffe eyatuyigiriza buli kimu ekyokulabirako kyaffe omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Olwaliro ebigambo bino bye tusoma ne bye tuzze tusoma ne bye tukyasoma byonna Allah yabikwasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nga bw'obiwulira obuwoomu obubirimu ate era nga bw'obiwulira amateeka agabirimu amalungi n'obuzito bwe buzitowa Allah yabimukwasa n'abeera nti abimusomesa era olitajja n'agamba nti omubaka teyasoma. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama yasoma ate yasomesebwa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bino byonna bye tusoma olwaleero kitegeeza singa teyasoma tetwandibifunye, naye olyanjja ogabana nti omubaka teyasoma ekitegeeza nti bino bye tusoma ni yabitutuusaako olwaleero. Omubaka yasomesebwa ne Allah subhanahu wa ta'ala era n'akuguka mu kusomesa, ensonga nti olwaleero naffe tulaba tusoma ebyo omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yasoma. Tusaba Allah w'ekitiibwa asaasire basahaba naffe atusaasire era atuwangaze mu sunno nga tukyali mbasita bakkiriza. Allahumma amin. Muganda wange mwennyinaza mpuliriza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe ogukwata ku nkuza, engeri gye tuwolamu abaana baffe, engeri gye twagalamu abaana baffe babeere ezimu ku nsonga, ezimu oba agamu ku makubo mwe tulina okuyita abaana baffe okubeera nga bakula mu nkula ennungi nga kyakulabirako, nga ne wonoba nga ovuddewo ojja kulekawo waladun salih, omwana omulungi oyo agenda okukusabira. Musiramu wenna azaala ng'okyazaala ng'osuubira okuzaala, tozaala ng'ogamba nti nja kuzaala ng'abantu bonna bye bazaala. Nedda, omwana wo muteekemu kyayagala abeere. Gwe kiki kye weegomba kuno ku dduniya era kiki kye weegomba ewa Allah? Abaana tuleme bateeka sayidi emu nti nze njagala omwana abeere kino, wabula gwe mufuula abeere ekyo ekyomugaso, ekyo kigenda okwesa emisanga w'oli oli mulamu era ng'ovuddewo. Gwe towulira ssanyu, gwe towulira mirembe ng'omwana wo yo yajjukiza abantu, ng'omwana wo yalagirira abantu okukola obulungi, ng'omwana wo yayogerwako mu mbeera ennungi, ng'omwana wo buli kaseera kwegamba yafuuka kyakulabirako eri abantu abalala mu bintu ebirungi, ate era gwe tonakuwalako, towulira nnaku ng'omwana wo kyekyokulabirako eri abantu mu mbeera enkyamu. Omwana wo ge baafuula emboozi ku kyalo nti tobeeranga omwana wa gundi, be batumalidde ebintu be bakoze bino bakoze biri, ekyo kiweetaaga abaana babeere nga batebafaanana. Omwana wa seeka, omwana wa haji, omwana wa gundi, omwana w'omusiraamu, togamba nanti nze saasoma kati za siri seeka siri hajjati siri sheikha siri biki. Obuvunaanyizibwa ffenna butukakatako abazadde abampuliriza. Leero nno munnange tugenda otandikira na qaida tugambe nti wa foundation batugambe nti base, omusingi. Tugenda natandika musingi ki munnanga mpuliriza? Omusingi guno gwetugenda otandika nagwo guwulirize bulungi, naye nga tonnawa kuwulira musingi guno sooka omanye kino nti munnange ng'ennaku z'omwezi 29 ku lunaku olw'Essande, omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogw'Ekkumi, omwaka guno gwennyini 2017, tuyina omukolo guno nga gwa get together, kubeera wamu ffenna. Mutulabeko tubalabeko
tubabulire enteekateeka zaffe, tubabulire bannange waawagaanye kiki ekigaanyi, buzibu ki obuliwo, nammwe mutubulire buzibu ki obuliwo. Bannange omukolo guno gwa Basseruganda tugamba nti bokka abali wano olwaliwo tusomera nedda, buli muntu yenna, buli musiraamu ne waatabanga musiraamu tannaba kutola shahada muleete. Bannange omukolo gwala abantu oba omukolo guyala bantu, titwagala tulukawala ate tutandika okuwammanta abantu nga tunoonya banooyi nga tetubalaba nga timme wemuli. Nkakasa mmwe mwenna abali wano buli omu alina omuntu siwe kiri, niyobeera nga bakuzaala omu oyina muganda oba oyina mukwano gwo mugamba jje. Bannange omukolo gwaffe alhamdulillah ekyokulya weekiri mu busobozi bwaffe Allah bwe yatukoledde nga ffenna tuli wamu nga ffenna ffe tukoze omukolo guno. Kati tugenda kukola omukolo guno mu nkola ennungi, obusobozi Allah bwe yatuwadde weebuli alhamdulillah. Era ekyokulya weekiri, ebyokunywa bijja kubaawo, okutula wajja kubeerawo, ate tujja kusanyuka mu nsanyuka ennungi, tujja kusanyuka mu nsanyuka ennungi. Era tugenda kuwalisa ku bimu bye tuzze tusoma, oli atuweeyo kyafunye emisomo gino egy'enjawulo. Ekikyusiza kwegamba omukolo gwa Basseruganda tugamba nti ngenda funayo ki, ate si gwa kusasula nti ayingira agenda kusasula, naye kijja kutwewunyisa aba kijja kutukuba enkikwe okubeera ng'ate omukolo gutali gwa kusasula, ng'ate omuntu agenze gyasasula emitwalo 2,500 oba omutwalo nga wanawatali wa kusasula tazzeewo, ng'ate omukolo gwa Basseruganda. Bannaye twali kyesitaze kyonna, oba toli Uganda naawe ojja kubeerawo. Tuma munno, mukyala wo, mwami wo, muganda wo, kojja wo, maama, taata, ate taata wabanga yazzuba maama, tujja kufuna essanyu. Abagenyi bonna mwe bagenyi bakola tugenda baaniza mu nnyanirizza ennungi. Ontegedde munnange, so tukusaba yita munno abeerewo, ffenna tusanyukire wamu. Ontegedde. So tugamba nti sijja kubeerawo, ate munnange biki ennaku z'omwezi 29 lufiisa olunaku at least lutuwe kwololilla, luweeyo kwololilla biiznillahi taala. Tugenda tutandika essaawa zigenda kukola wakati wa ssaawa 2 n'essaawa 3, ate tugenda kufundikira omukolo nga tezinnaba kukola ssaawa 12. Kitegeeza n'anaabanga ava wala ajja kufuna biiznillahi entambula eneemutwalewo. Ate ekirungi nti tugenda kubeera mu kibuga wakati wennyini. Obanga ovudde mu kyalo kyawo bakyawa gwe mmotoka ojja kubanga osanga paaka zijja kusigala nga zijja kwanzigule obudde otunamalira omukolo ng'emmotoka mweziri biiznillah, kuba tugulumiza ebitibwa by'abantu bonna buli omu gy'ava era gy'anaaba avudde. So tukukubiriza yita munno, ennaku ziweddeyo bwe tugamba nti Sande, gwe tuna kalenda yo Sande nga 29 ojja kwa Sande nga 29 wabulayo ennaku mmeka munno mugamba jje. Tugamba nti nze saafuna kaadi, tugamba nti nze awanguwa kaadi. Gwe kaadi oba gwe invitation kaadi, gwe furenti, gwe kaadi gwe tufunyenga kaadi ogamba omuntu oyo, kuba kaadi tasobola kwogera naye gwe osobola okwogera n'omugamba nti jangu. So bw'oba owulidde ebigambo bino munnange tolonzalonza, tegeeza omuntu oyo ajje. Tugambye nti buli muntu yenna, tugamba nti gwe abasiraamu bokka, buli mukolo gw'abantu bannayuganda bokka nedda, buli muntu yenna ajje biiznillahi taala, ffenna tubeere wamu insha Allah. Tugenda kwaniriza bulungi nnyo era tugenda kwabudaabuda bulungi nnyo. Sekiwete weeri temweraliikirira nti ate biki omukolo guno si gwa byabufuzi, si gwaki tutya nti ate munnaye bajja kutugaana okujja, si gwa byabufuzi wabula mukolo gwaffe nga Basseruganda. Okitegedde? Naam, barakallahu fiikum. Kaakati tutandikidde ku foundation oba base, tugambe nti omusingi abaana baffe kwe tulina batandikiza. Omusingi guno gutambulira wamu n'omusomo gwaffe, enkoza y'abaana baffe oba ngeri gye twagala abaana baffe babeere nga bafaananamu. Wandika emisanvu 3 oba 777 oba oyinza okugamba nti wa 777 oba 777. Egyo emisanvu egy'esatu abaana baffe kwe tulina obbakuliza. Omusanvu ogusooka gutegeeza ki? Omusanvu ogusooka gutegeeza nti min sanatin, okuva ku mwaka ogumu, ila 7 sanawaati, mpaka ku myaka 7, ogugire musanvu ogusooka. Okuva ku mwaka ogumu mpaka ku mwaka ogw'omusanvu omwana baffe akuzibwa atya? Laibu ibnuka 7. Omwana wo ogenda kumuzannyisa, omwana ogenda kwenda nga muzannya naye ng'ali wakati wa mwaka gumu n'omusanvu. Buli kyonna kyagala omwana wa kikole ng'okikolera mu muzannyo. Abazadde abampuliza muwulidde bannanga balungi, buli kyagala mwana wakole kikole ng'oyagala ng'akikolera ku myaka gino omusanvu, okuva ku mwaka gumu mpaka ku mwaka ogwo mpaka ku musanvu. Embeera ne bayakuzannya n'abaana baffe, naye abazadde abamu tukola ensobi n'otandika kukuba bukubi.
omwana takubwanga wa mwaka gumu paka ku 7 oyagala asaale kolawo obuntu obunyuma omwana atandika okusala naawe bw'abanga kazanyira mu ssala tokuba omuzanyisa n'omukwega n'ogezeeko embeera ez'okumuyigiriza bannange nze ndi musomesa wa baby okuva ku baby mpaka ku top ebinne bye bisatu batugambe nti baby middle top baby middle top P1 P2 P3 ezo ze kiraza nze mpuliramu emirembe naye abasiraamu abo oba abaana abo teri muntu abasinga kukwata mu myaka egyo omwaka gumpaka ku 7 buli kyagala okimuteekamu naye otya leetawo obuntu obufuula ow'omuzannyo kugamba omuteeka mu mbeera z'okuzannya ajja kukwata azikaari ajja kuyiga essala ajja kuyiga okwaziina ajja kuyiga buli kimu era nze abaana bwe mba mumpa ab'okusomesa njagala abaana mwaka gumpaka ku myaka 7 awo we mba ntandikira awo biizinirira kuba abo be bantu bange kyenjagala kyonna nkibateekamu mbakakasa nti abaana bayiga okuwandiika bayiga buli mpisa ku myaka egyo naye nga tomukubye era tomubugoledde wabula ayize mu mbeera zakozenya kitegeeza omwaka ogusooka mpaka wa 7 laib ibnik au zanyisa mwana wa muzannyi n'omwana wo omuyigirize buli kyonna kyagala abeere nti ayiga ekirungi kyonna naye kikyamu kyotayagala akole kimuyigiririze mu bbanga eryo nga muzannya buzannyi ogwe 7 ogusooka 7 ogwokubiri that is from 7 up to 14 okuva ku sanati sabia okuva ku mwaka ogw'omusanvu mpaka ku myaka 14 okuva ku mwaka ogw'omusanvu mpaka myaka 14 agamba nti addibuhu au addibuha 7 omwana wo muyigiririze mubeera nga omwana wo omukangavvula ng'ayina emyaka 7 bimaana nti mu wakati w'emyaka 7 egiriwa okuva ku myaka 7 mpaka ku myaka 14 wali mwana tumukangavvula mu bukangavuzi era wano twatandise okumuyigiriza empisa zitwagala wali omwana yali azannya buzannyi kati wano mugambe nti munnange oba atandise okuzannya ng'ali mu ssala nga wa myaka 7 awo tandika okumuyigiriza mpolampola okuba kumuswanyiramu omusonyiramuko obuswanyu mpolampola so sigamba nti ogenda kutimpula butimpuzi kuba emyaka 17 emyaka 7 mpaka ku myaka 14 era omwana asigala akyali mwana muto abazadde abampuliriza omwana wo tolowooza nti oyagala afaanane nga bw'oli kati era obuzibu tera n'okuba alina kubasomesa abamu abasomesa ayagala nga ye bwe yasoma omwana naye bw'atyo bw'aba ayiga jjukira nti gweomusomesa weerabidde emyaka gye walimu ng'oli muto omwana ono naawe ku ddaraja ye oba tuuka ku kiseera kye oba kirira mpaka ku myaka gye gy'aliko weeteeke mu kifo ky'omwana oyo nti olina emyaka 3 naye kati oli mu myaka 7 ku 14 beera mu grade omwana buli amanya nti oli mu kifo kye batabage mwoli buli kimu kyonoyagala agenda kwera nti akikola era nowona nga omusanyudde mu busanyu tajja kukunyigira ajja kumanya agamba nti atanjigiriza naye abazadde mwokya abaana omwana alina emyaka eno ga nti omwana wallahi shaitani rajim bannange ono omwana oba nakola nti oba maama we ndowooza gye bamuzaala bwe balina empisa embi bweziti oba bali bwe bati oba taata wekwegamba notandika okunonooza n'ebirala omwana myaka 7 ku 14 talina kyamanyi kikwatagana ku bazadde be gye babazaala n'abakiri babakwatako walakyo bireetamu ate abazadde abaana baffe wano tuba tutandika obba addaba oba okubayigiriza empisa zaba omwana wabeere omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatusomesa abaana baffe tandika obbasanyu tubayigiriza okuva ku mwaka gusooka mpaka myaka emeka myaka 7 awo tuba tuzannya nabo buli kye twagala bakole bwe tuvaawo myaka 7 mpaka ku 14 gwe 7 ogwokubiri awo tutandika okubateekamu kye twagala bimaana n'okukakasa kiki kye twetaaga mu baana bano nga tuba disciplining oba tubeera nti tubateekamu empisa entuufu ontegedde munnange bwe kuba nga okwaswanyuiramuko bu kibooko tuswanyuiramu buswanyuzi kukangavvula so si kubonereza abazadde towala ekigambo okubonereza eri abaana baffe tulina ekintu ekiyitibwa ta'dibu n'ekiyitibwa al-iqaabu iqaabu kiba kibonerezo kiba kibonerezo naye wano ta'dibu kuba kukangavvula okukangavvula si ku mwana kumwokya si kumuteekako miguwa si kumusiibya njala nedda ogwo gwe 7 gwo kutugambe nti tulina 777 7 emisanvu ebiri ogitegedde omusanvu ogusembayo sahibuhu au sahibuha 7 omwana wo mufule mukwano gwo ng'awezezza 7 gutya from 14 up to 21
ng'omwana awezezza emyaka 14 kuva ku myaka 14 ba ku myaka 21 sahibuhu oyo mufuule mukwano gwo tokuba si wakuzannya naye wabula afuuka mukwano gwo buli kyoyagala akole biba bya mukwano bukwano era biba byakuteesa ontegedde munnanga mpuliriza gwe bubanga nga tusinzidde ku misingi gino biiznillahi taala ng'omwana wo buli kiwali oyagala okumuteekamu ng'akyali muto wakikola olaba abazadde muyigiriza abaana bammwe ennyimba nga bakyali baana bato naye n'okayigiriza okuzina amazina kona dance tata kona dance mama n'okwa mu ngalo n'okafuwa n'owulira essanyu ng'omwana wo anyeenya abamu nno mwatandise n'obbateeka ku gundi ku zi whatsapp omwana omulikodinga ka vidiyo ng'azina omulikodinga ka vidiyo ng'ayimba omulikodinga ka vidiyo ng'ayina baavuma ng'ayina baalangira n'ogamba nti bannange oyo omwana oyo tajja kumanyiirwa omaze okutendeka era ekyo ky'omwagaza okuva ku mwaka gumpaka ku 7 era kyo kisuubire nti ojja kukiraba era ojja kufuna amagoba gaakyo naawe ayagala omwana we abeere munnaddiini abeere mwana wegonjebwa abeere mwana wa mpisa kitandikeko ng'alina emyaka 1 mpaka ku 7 beera nti omwana we omuzannyisa summa addibuhu omwana otandika okubeera nti omufuula okumuteekamu empisa 7 ng'alina emyaka 7 bimaana okuva ku mwaka ogw'omusanvu ila mpaka ku myaka 14 beera nti otandika okugira ky'omwana nokuba nti omuteekamu empisa naye nga tokuba summa min sinni okuva ku myaka 14 ila 21 mpaka ku myaka 21 agamba nti sahibuhu beera nti omwana ono omufuula muki mukwano gwo baana nti nga tokuba tovuma tomuzannyisa tokola ki wabula ogenda kumufuula muki omufuula bufuuzi mukwano gwo kitegedde biri byonna biwali otuba nabyo bindi wali okola ki byonna byaggwa kati ate katoli kaweweevu yensonga nti osanga omuzadde n'abaana be nga talina pressure abaana talagira bennyini bakola kyagala agamba Mariam jangu munnange nno mwana wange Mariam ensi eno gy'olaba gyeraga si nnyangu olina kweraba oti ne booti kitegedde munnange maama barakallahu fik kwegamba tuwetaaga bigambo bingi kulega bica baana bange bannange nze muntami nja kubatwala ebutabika kambatwaleko simanyi ku poliisi bakuwe mu miggo abazadde mu mwennyini mmwe mwemenya okutwala abaana mu ku poliisi babatendeke sibali mu makomera babakuba emiggo balyoke batereere ekintu kyakulemu otandikira ku mwaka gumu gwa 7 enaku 14 bw'oyagala okyomwana ono kimugambo kimutegeeze nga wezeza 14 mpaka ku 21 akati amamamera kitwagala abaana ffe babeere bwe batyo so eyo qaida girutanikiddeko oba eyo qaida zezimu ku nsonga zetugenda okuwunzika nazo amakubo mwe tuyita okukuza abaana baffe mu nkuza ennungi mu nkuza ey'obusiraamu ndowooza otegedde bulungi foundation ezo oba tugambe nti base emisingi 7 kitegeeza ki singa omuntu akubuuza nti fil islam oba mu mbeera za tarbiya mu kukuza tulina qaida 777 oba tulina qaida egamba nti 777 what does it mean etegeeza ki musanvu gitegeeza ki musanvu ogenda kwera ng'omanye engeri gyosobola okukinnyonnyolamu omuntu nabeera nga akitegeera era bw'onoba nga weekutte ku bintu ebyo biiznillahi taala oluvannyuma okwezigamira ku Allah tukakasa bulungi nti abaana baffe tebagenda tufuukira kizibu tebagenda kufuuka kizibu eri busiraamu eri nsi eri ggwanga eri bantu kubanga buli kiseera obwongo bwe bujja kusika jjukira omwana wava ku siteepu eno okudda ku siteepu endala asooka nazzayo akatambi gye yava nga nawe bw'otyo bw'oli nkakasa obwongo olina wootuddeawo ojjukira embeera ze walimu nogamba wannange atandaba nga nali bwe nti naye lwaki osika taata nga yankuba maama nga yankuba nga kyali bwe kiti byonna biba biraga nti bw'atambulira mu process ya 777 so ezo ze qawaidi zetulabye olwaleero insha allahu taala wetugenda otandikira omulundi oguddako omuzadde nkusaba omwana w'abaana baffe tubakulize tubatandikize mu mbeera 777 insha allahu taala allah ajja kutusaasirira bajja kukula bulungi era bafuuka b'omugaso eri abantu bonna
nabo obesiimisa bakwesimisa abaana bo. Nkujjukiza omukolo gwaffe ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno omwaka guno. Gwe munnanga alina obuyambi bonna oba oyagala okwera nti ate oyongera okuweereza ennamba zaffe weeziri. Tulina ennamba ya Airtel eri 075 41 43 99. Njiddamu noti 75 41 43 99. Nituba n'ennamba endala eya MTN nayo eri noti 785 41 43 99. Eya MTN eri noti 785 41 43 99. Ennamba zino zonna zawandiikibwa mu mannya aga organization era kuliko mannya sigange kuliko nti Majalisi Dawa, Majalisi Toyibina Dawa, gemanya gezigenda okuleeta ennamba zino. Era oliwaddemu okusooka okuzikubako kubanga zirina abantu abakola mu office bazirina obeere nti obagamba nti mpeereza bwekiti. Tusanyuka nnyo era tukyetaaga biiznillahi taala mu nteekateeka y'omukolo insha allahu taala. Naye mukunge abantu babeerewo obanga olina muzikiti gw'osaalidde basiramu banno bayite nti ku Lwesande nga 29 mujje ekifo Old Kampala Senior Secondary School wano mu kibuga Kampala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.